Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Obukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange wano ku nsi Buganda nga bwe tweyama okubatuusaako byonna ebikwatagana ku Buganda eyaleero eyajjo n'ey'enkya tuula akalira nkutuuseeko endagaano y'olukumi wali ogiwuliddeko wali ogisomyeko gwe mulundi gwo ogusooka tofaayo tuula nze gikutuuseeko nga nange bwe nagifunye munnange endagaano y'olukumi yatandika n'abataddeko emikono era nga bagamba nti ffe abataddeko emikono okujulira kw'endagaano eno ow'ekitiibwa Henry Hamilton Johnson KCB omubaka wa Nnaabakyala wa Bungereza ow'enjawulo omuduumizi w'amagye n'omukulu w'amatwale n'omukulu w'amatwale ga Bungereza mu Uganda n'amatwale gonna agali mu bwegassi ku lw'ow'ekitiibwa Nnaabakyala wa Bungereza ne Ireland omukulu wa Buyindi ku ludda luli ffenna wamu tukkiriziganya n'obuwaayiro obukwanaganyiziddwa ku bufuzi n'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Buganda. Ensalosalo z'obwakabaka bwa Buganda zirambikiddwa bwe ziti okutandikira ku kkono w'entabiro y'omugga Kiyira ne Nalubaale ku ludda lw'ebiyiriro bya Ripon Falls. Olwo ensalo zinaagobera ku kkono w'entabiro ya Nalubaale ne Kiyira mu nnyanja Kyoga okuva awo zineeyongera mu masekkati g'ennyanja Kyoga era zigoberere entabiro y'ennyanja Nalubaale n'ekiyiriro okutuukira ddala ku mugga Kafu oba ku mugga Kafu mu maaso Kibuga Mululi. Okuva awo ensalo zijja kugoberegana ku ddyo w'omugga Kafu awo zambukire ddala paka ku ntabiro y'omugga Kafu. Embaya okuva awo ensalo zijja kugenda butereevu paka ku mugga Nkuusi. Olwo zigoberere omugga Nkuusi awo zigoberere butereevu awayingirirwa ku mugga Nkuusi mu Albert Nyanza. Olwo ensalo zigendere ddala ku nkingirizi za Albert Nyanza okutandikira ddala ku mumwa gw'omugga Kuzizi. Okuva awo zigenda waggulu ku ludda olwa ddyo olw'omugga okumpi n'ensibuko yaagwo okuviira ddala okuliraana ensibuko y'omugga Kuzizi okumpi n'ekyalo Kivola. Ensalo ezo zijja kusalibwawo omukiise wa Nnaabakyala wa Bungereza mu kiseera eky'okupunta Uganda yonna. Olwo ensalo zinaagoberera obukiikaddyo bw'Amaserengeta okutandikira ku mugga Nabutali ku kkono wammanga we gwetalira n'omugga Katonga. Ensalo zijja kwambukira ddala ku ddyo w'omugga Katonga awo zigendere ddala paka mu maaso g'entabiro ya Kyungaga. Okuva awo gusale mu mugga Katonga. Ensalo zinaagendera ddala okuyita ku ludda lw'omugga Kyungaga okwambuka ku nsibuko yaagwo. Okuva ku nsibuko ensalo zijja kugendera ddala mpaka ku bukiikaddyo bw'omugga Byoloba okuyingira mu nnyanja Kakira. Olwo zijja kweyongera mu masekkati g'omugga Kakira okweyongerera ddala ku mugga Bukova oba Bukova we gwawukanira n'ennyanja. Olwo zijja kutambula ku bukiikaddyo okutuukira ddala Anglo-German Frontier. Olwo ensalo zijja kugoberera Anglo-German Frontier okutuukira ddala ku Victoria Nyanza awo zigendere ddala paka ku mazzi ga Victoria Nyanza. Mu mpisa ezeetabwa mu bwakabaka bwa Buganda zigamba nti Sese Archipelago erimu Kosi ne Mazinga. Lingira zijja mu Napoleon Galufu okutuukira ddala ebugungu ku biyiriro by'omugga Ripon mu ntabiro y'ennyanja Nalubaale
n'omugatiira. Okwewala obutakkaanya bwonna obuyinza okugwawo, tusazeewo ku nsalo za Buganda tugatteko ebizinga byonna ebyesigamye mu mambuka mu bukiikakkono obwa Victoria Nyanza okugattako ebyo ebyogeddwako. Kabaka n'abaami ba Buganda tukkiriziganyizza okulangirira okulwa n'abakyala wa Bungereza okwemulugunya kwonna okwekuusa okubiwandiikiddwa era ne kubiwuliddwa okulw'okugatta amasaza agali mu matwale ga Buganda. Obwakabaka bwa Buganda mu bukulembeze bwa Uganda ng'ettwale lijja kubeera nga ssaza okwenkanyankanyanga amasaza amalala agaawuddwamu abafuzi b'amatwale. Emisolo gyonna egy'obwakabaka bwa Buganda eginakuŋŋaanyizibwanga akakiiko akafuzi ak'obwakabaka bwa Buganda era gijja kugattibwa mu misolo gyonna egy'ettwale lya Uganda nga bwe kiri mu masaza agali mu ttwale lino. Amateeka agateekeddwawo okulw'obufuzi bwonna obw'ettwale lya Buganda agateekebwawo gavumenti ya Nnaabakyala wa Bungereza gajja kukola mu bwenkanya mu bwakabaka bwa Buganda okuggyako nga waliwo obutakkaanya ku bukwakkulizo obuli mu ndagaano eno era singa obukwakkulizo obuli mu ndagaano eno bukontana n'obwakabaka bwa Buganda okuggyako nga kabaka abaami be n'abantu ba Buganda nga bakakasizza amateeka n'ebiragiro ebiteereddwawo gavumenti ya Nnaabakyala era bajja kukolera wamu ne gavumenti eno eya Nnaabakyala mu nzirukanya n'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Buganda. Gavumenti ya Nnaabakyala ekkiriziganyizza okukakasa kabaka wa Buganda ng'omukulembeze w'ettwale lya Uganda wansi w'obukuumi bwa gavumenti ya Nnaabakyala n'obukulembeze bwe bwonna. Olwo kabaka anaasigaza ekitiibwa kye nga kabaka wa Buganda. Singa kabaka akisa omukono amuddira mu bigere alondebwa n'obululu obusinga obungi mu lukiiko oba akakiiko akawaggulu alondebwa okuba kabaka ateekwa kuba ng'ava mu lulyo olulangira olw'abakabaka ba Buganda. Ekyo kitegeeza eri abo abava mu lunyiriri lwa kabaka Muteesa erinnya ly'omuntu erirondeddwa akakiiko liteekeddwa okusooka okuweerezebwa eri gavumenti ya Nnaabakyala okukakasibwa era teri muntu anaakakasibwa nga kabaka okuggyako oyo akakasiddwa gavumenti ya Nnaabakyala. Akakiiko akakola amateeka mu kkooti y'obwakabaka bwa Buganda naye akakiiko kano tekajja kusukkuluma ku muntu yenna ali mu bwakabaka bwa Buganda. Ekkooti y'obwakabaka ekkirizibwa okusalira omuntu omusango yenna azizza omusango omunene. Tewaabengawo musango gwa kufa ogunaasalibwa wadde kabaka oba ekkooti ze nga tewali kusalawo kw'omusirikale wa Nnaabakyala mu Uganda. Wanaabangawo okujulira okuva mu kkooti y'abantu eri kkooti enkulu eyateekebwawo Nnaabakyala mu gavumenti eya Uganda mu musango gwonna ogwekuusa ku kusibibwa emyaka egisoba mu 5 oba okuweesebwa engassi eya $100 bw'wanaabangawo omusango gwonna ogusaliddwa ekkooti za kabaka naye ne kulabika nga si gw'abantu. Olwo omubaka wa Nnaabakyala anaabanga wa ddembe okugukaanyaako ne kabaka. Olwo omubaka anaasabanga kabaka guddemu guwulirwe. Kabaka wa Buganda anaaweebwanga ensako ey'ensimbi ezitakka wansi wa $5 buli mwaka okuva mu gavumenti ya Nnaabakyala eziva mu musolo ogusoloozebwa mu ttwale lya Uganda buli mwaka. Omulangira bw'anaalyanga obwakabaka naye nga muto ensimbi ezoogeddwako waggulu zinaasasulwanga omukuza we okulabirira ensaasaanya ye n'ennyumba ye buli mwaka. Era mu kiseera ng'ekyo wanaalondebwawo abakuza 3 era nabo buli mwaka banaasasulwanga ensako ya $400. Olwo omulangira akakasibwanga kabaka ng'awezezza emyaka 18. Awo emizinga 9 girikubwa ku lw'okussaamu ekitiibwa ku mikolo gye egy'obuwangwa. Namasole nga ye maama wa kabaka aliko anaasasulwanga obulamu bwe bwonna ensako ya $5 buli mwaka. Lino si jjoogo. Ensako eno teweebwenga
bamaama b'abakabaka balala. Emisango gyonna emitono oba eminene egy'ekikula kyonna egizziddwa bannansi abatali bannansi mu ttwale lya Uganda gyonna ginaasalibwanga mu kkooti z'abazungu mwokka olw'obukulembeze obulungi eri abantu. Buganda yakwawulwamu amasaza gano wammanga erisookera ddala Kyaggwe, Bugerere, Bulemeezi, Buluuli, Bugangazzi, Buyaga, Buweekula, Singo, Busujju, Butambala, Kyaddondo, Busiro, Mawokota, Gomba, Butunzi, Bweya, Ssese, Buddu, Kooki, Mawogola, Buvuma ne Kabula. Ku buli ssaza kunaalondebwangako omwami era ng'alondebwa gavumenti ya Kabaka, era amannya ago ganaaweerezebwanga ew'omubaka wa Nnaabakyala okukakasibwa. Anaakakasibwanga ku bwami anaaweebwanga omusaala gwa $200 buli mwaka okuva mu misolo egikuŋŋaanyizibwa okuva mu Uganda. Omwami alondeddwa anassibwangamu obwesige gavumenti ya Nnaabakyala n'eya Kabaka era anaaweebwanga obuvunaanyizibwa obw'okuteekabwo eddembe mu ssaza lye. Ono alina obuyinza okukola embalirira n'okukuŋŋaanya emisolo okusobola okulabirira enguudo ennene mu kitundu kye n'ebyetaago by'abantu eby'omu kitundu kye. Eri ebibuuzo byonna n'embalirira ku by'emisolo omwami wa Kabaka anaabitebezanga ababaka ba Ssaabasajja. Mu bo Kabaka mwanaamanyira ebyetaagisa okukola enteekateeka nga zikoleddwa gavumenti ya Nnaabakyala. Omukungu okuva mu kitongole kya poliisi anaateekebwangawo okuyamba omwami we ow'essaza okukuuma emirembe mu kitundu kye. Ku lw'embalirira n'ensasula y'emisolo omwami w'essaza mangu ddala avunaanyizibwa okutegeeza omubaka wa Nnaabakyala era singa anaalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe omubaka wa Nnaabakyala anaabanga n'obuyinza okulagira Kabaka okumugoba mu ntebe era alonde omulala mu kifo kye mu buli ssaza obutasukka mayiro 8 wateekwa okubaawo eggombolola omwami wa Ssaabasajja w'atuula okulamula. Abange mulowooza ebyo sibikubiridde awo? Omanyi munnange endagaano eno mpanvu nnamutayiika naye ebyo kansooke mbikomyawo nzireko ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.